Obunkenke bweyongedde mu bantu ba Ssaabasajja abawangalira mu ssaza lye ery'e Bugerere oluvannyuma lwa Rebecca Kimeze Ssaabanyala okuddamu okubakyokooza nga bwe yakola mu mwaka gwa 2009 ekyaviirako obweggungo wonna mu Buganda. Ku mulundi guno Rebecca Kimeze yekazaako erya Ssaabanyala yasazeewo agumbe ku mbuga ya Beene ya Ssaabaddu Ebbaale mu ngeri y'okuwamba. Kino kisiikudde emitima gy'Abagerere ne basalawo bamulumbe anti atakulekera anti n'ennyanja ekuttoomira bagende bamweŋŋange obudde bwonna. Ndi musajja munyala naye enkwata gyakuttemu ebintu yandidobonkanya enkulaakulana y'eggwanga ly'Abanyala nga buli we bagenda baboolebwa. Yeekwasizza ekigambo endagaano Ssaabasajja Kabaka gye yakola ne Pulezidenti Museveni. Kituufu nnyo naye olw'obutasobola gitaputa bulungi olw'okuba ebyafaayo eby'emabega tebimanyiddwa tabimanyi. Ndi munyala naye nkigamba nti baatuwa byoya byanswa kuba ettaka lino oba embuga zino baali baamala dde okuzigaba mu ssemateeka w'95 era nga ziriko n'etteeka eriza ebintu wa Ssaabasajja Kabaka. Kyali kibadde kya bulyazaamaanya mu ngeri y'emu ye nga Kabaka ne Pulezidenti Museveni bantu babiri okukyusa ekintu eky'eggwanga lyonna nga ssemateeka tanakwatibwamu. Bano bagamba nti babadde tebanneerabira ekyabatuusibwako nga mwe muli n'abantu bwabwe okulugulamu obulamu atazzeemu okuyinaayina nga bwakinaguka ne balayira nti okufa n'obutanyagwa. Vumirira ne sekuvumirira Kimeze okuwangamya ku ssaza lyaffe ku ggoma lyaffe y'Ebbaale ya Ssaabasajja. Pulezidenti Museveni nkusaba onneetegereze ku TV mu ddiro lyo sebo nga buno bwe buwandiike bwe njogera naawe essaawa eno woninga Kimeze mugambe ave ku bintu byaffe mu Bugerere nga tezinnaba kuyitawo ennaku za mwezi 25 omwezi guno. Omulundi guli abantu baffe baafa e Bugerere era nsonga efanaga bwe njogera eva ku Kimeze. Essaawa eno Kimeze atandikiriza okubiddamu kubanga ku luli teyafiirwa ku muntu we era abantu baddemu baffe e Bugerere. Pulezidenti nga gwe security man wa Uganda yonna wali baddeositukirawo n'otangira ekizibu ekyo kati bakola ki kusamba ddagala ekiwundu. Naye bwe sinatuuka 2005 nga Kimeze alemeddewo ng'ate naye wennyini obulidde Mr. President ne security yo Mr. Kayihura tujja kusalawo ffe twerwaneko tugumbulule Kimeze mu ssaza ku mbuga yaffe ku ggombolola yaffe. Tetwagala kuddamu tukyokooza abanga asosonkereza Abaganda n'abantu bonna abamuwanga agali mu Buganda abaazimba eggombolola yaabwe nga bagala okunganyiramu nani ne Kabaka waabwe kweba emirimu gy'Obwakabaka. Kimeze gwani ayimira mu bintu byaffe obitwale olinako ki ekikyawo okunga Abaganda abaagaliza Obwakabaka n'abatali Baganda nti essaawa ey'okubanga erinnya amannya g'Abaganda gazzaake gatuzinde yessaawa yago okubanga gakola kubanga waliwo omuntu atandise okubanga yeesembereza ku mbuga ez'essaza. Nze muddu awulira kubanga sisobola kulekerera Ssaabasajja Kabaka nga Namulondo egenda nze nembeerawo ne neeyita muddu awulira. Muddu awulira yali aka mukama we ng'akoze mukama we kyayagala. Bagamba nti ngabo nzira ogirabira ku biwundu. Ffe tetusobola kulaga ngabo zaffe nga tekuli kiwundu n'ekimu ekivudde Ebbaale. Wabula abadde wabateesa abamu abagala Kimeze bamwegobeko nga bayita mu mateeka naye ekiteeso kino ne kitawagirwa. Kyensaba Bannabugerere twerwaneko nga tuyita mu mateeka. Gavumenti yajja nga y'amateeka tukwate Kimeze tumutwale mu mbuga z'amateeka. Ebyo bye yakola ng'awamba embuga y'Ebbaale alinganga ali mu lugendo ndooza n'okuloota tumuzuukusa ategere nti Buganda eriko bannyiniyo era mukulu wa lugendo musaba ensonga ye nagikwataganye bulungi tugende mu mateeka tumuwawaabire kubanga okwetamba okusambalya kusalimbira ku ttaka lya munno kitegeeza nti wali ab'amateeka waggulu abasobola okumusinga. Ntegeezebwa nti embuga y'Ebbaale yakulirwa mu 1928 olwayo luno Kimeze yita Ssaabanyala ow'omu 2010 oba 11 afuuka ddala Ssaabanyala ng'omukulembeze obw'ennono Namuyonjo waali. Ffe ng'abavubuka ab'essaza lino Bugerere n'abakulembeze baamu olukiiko luno tutwala bye luyisizza kubanga ffenna tukulemberera wamu ng'abavubuka ate nga n'olukiiko olw'essaza nalwo tutambulira wamu. N'olwekyo ebiyisiddwa mu lukiiko naffe abavubuka ebitukwatako obulungi era mwe tugenda okwenyigira. Ndi mwetegefu
ng'omunyala nga ndi wamu ne bannabugerere bonna twekutte kitole okwagala okuleeta emirembe mu Bugerere tetwagala kuyiwa musaayi kooti zitulamule era nga ndi mu bwesimbu Kimeze ngenda kumuwangula kubanga endagaano gy'akozesa yabuuka amacyo ekontana n'empisa n'obuwangwa bwa Buganda ubanga Kabaka yali badde tasalawo nga olukiiko terumanyi. Bino lugudde mu matugo mbaka wa gavumenti ku disitulikiti y'e Kayunga Rose Birungi naye bimutiisizza n'asaba ensonga zino bazikwate mu ngeri ya kintu kikulu okwewala okuyiwa omusaayi. Bamembazi abali wano sebo ssentebe saba tukwatire wamu ensonga eno nga b'olinawe ku security team tulabe nti ekikulu kya byonna bantu batono bakajubya abajubisa ensonga ne bantu ne bakola ki ne bagigaziya n'abaana ne bagamba batwogeddeko naffe katukole ki naffe katukole kino tusaba tusigale nga tuli omuntu omu ekinanyiga bannaffe tukole ki tukireke ekinaprovokinga bannaffe nakyo tukole ki tukireke tusigale nga tutambula tuli omuntu omu. Kinajjukirwa nti okusoomooza okufaananako bwekuti kwaliwo mu mwaka gwa 2009 gavumenti ya kuno eryoka eva yeetangire Kabaka okulambula essaza lye lino. N'ebyaddirira bangi baalusuulamu akaba abandi ne basibwa mu makomera so nga abalala baabuuka n'ebisago bye balifa tebeerabidde. Alipoota ekunganyiziddwa Kigongo ku WBS okuva e Bugerere.